Tutekeko kobalageko. Ochaba sabula. The girl them a talk about me. Right now me name Stinker Road. But me name not come from pussy sucking. And me name not come from body fucking. Pass me the dachi. Pretty girl come wine pan the cocky. 10 toes go and wine make you touchy. I say shut up and bend over. Ono ye mwana muwala Hope Shifa nakawombe owa program wewunyisa omwagalwawo eyavaayo okutambuliranga ku mazima n'okukugusisanga ensonga kale nno tumugoberere tetugenda kwejjusa. Okay mikwano eno tugikoze kiro surprise eno twagala abantu abamu mufune ekyokuyiga ku bye mugenda olaba. Eva tebulayo criticism as usual naye ate ffe abo twabavaako ffe tugenda nabiyigiriza nabitutwala mu maaso. Nyina omwami eno surprise ffe nga ffe tiimu wewunyisa omwagalwawo ffe abagenda ogikola ate mugenda kuba mulabanga bu surprise obutonotono bwe butyo kubanga ffe mune tuliwo kufa kubitwala ggwanga mu maaso n'abantu baffe aba bulijjo mu maaso tugenda ku surprisinga omwami omu abasinga mulabye omwami oyo ku street z'e Kampala mu butale mu maduuka ag'enjawulo. Omwami oyita Material Music azakola abasinga bwe mogerako muzze mu mulaba abakolera mu kibuga okuhaamwawo wansawo bambi twalibadde tu scrollinga bwe ku TikTok ne tulabako omwami oyo nga atuuka mu kifo tugeze mu katale nasanga nga abantu bali awo mu stress zaabwe tugeze oyina ebikusumbuye biki nga yateeka waawe ekizindaala akuba sound track ng'ayimba agenda akola like ebivulu ku makubo. So abalala gye babeerera bize kusala nsawo okunyakula busimu kuhatinga abalala kumenya mayumba kukola bintu bitajja ne tugamba this is for real omuntu asooka creatinga n'ayiye ekintu n'akitandikawo nagamba kantandikewo kino let me do this nakozesa obwongo bwe n'agattagatta mu capital omutono kwegamba n'ayiiya okitegedde nga talina gwabbye. Ate abantu bangi babeera ku social media nga bagikozesa bubi kati leero njagala mbalage nti ku social media kubako ebyamagezi you can use social media mu ngeri ennungi n'ofunamu ebyamagezi. Mubeerera bize nga muinsultinga abantu abalina kye bakoze mu bavuma because I went through his comments nakiwadde obudde nga bambi akola kino neta mu comment ndabe ababiraba ngendo sanga bambi wali abamuwa omulimo kuba ateeka emirimo like contact me for birthday, contact me for like different functions nembasangayo kati ate nensangayo abamu era abalina bad energy as usual nga bo oba emitwe gyabwe like nabo balina bye bagezezaako biganye beekyawa ne bagamba kati katulemese n'abalala abalina kye bayiye ekigenda mu maaso. When I saw that I was like wow. Hey, no stress. One time when we say no stress, Jacala digi that day, I will light up the life and I don't give a damn girl. Nyanya gabo chusa gabo later. Angamasina kwege kutelevisa me I tell you nothing no baby I feel like why not pose and kick up on the floor. Go on them straight and straight to the floor. I'm on a way, my love away. Anytime anyone say we don't give a damn no stress. Tugenda baleteranga abantu benjawulo nga naffe tuddiza ku bantu nti however much oyina abakumalamu amaanyi ffe tukulage nti yes tukulaba byokola birungi like togwamu maanyi you inspire us. So when we saw him netusalawo ne team tumutwalireyo ku bulabo obutonotono ekimuli okuva mu JK gift hampers tumutwalireyo ka keke just ne kasoda wa just akasente katono nnyo kasoda naye okumuzaamu amaanyi nti whatever you're doing is good tumuzaamu energy like keep going keep on like kyansanyusiza nnyo to me nganze Shifa kyansanyusiza omwami oyo Material Music. So naye namulimbye kaba baterewawo voice note muziwulira okusinzira ku conversation yange naye bye namulimbye okubanga musisinkana yamanyi ngenda musanga nti nyinawo ka birthday party I want to book him
tubereko omuntu gwakola ki gwakolera kumbe I'm going to surprise him with my team kumusiima kumuzaamu maanyi mugenda kubiraba nnyo mu show ez'enjawulo tugenda kuddizanga ku bantu baffe tutera okikola when we are ending the year tukikola mpaka Christmas season did like we do it always otulaba omuntu ng'alina kyakola kirungi. Hello. Jebaleko sebo. Jebaleko. Kale sebo nonjogerako ne Material Music ye? Material. Yenze shife namba yenjije ku TikTok. Ya kati ngambuuza. Nti lero ina wogendo performinga. Like already. Yeah, already nina birthday. Birthday sawa mmeka? Kulina tusedda olunaku lulambera. Kuna? Ngamba already natusedda oluva 12. Kubanga njagala kulaba twogeremu naye nga njakuwa mulimo. Waliwo kapate. Nkola gundi, nkola surprises. Shifa wewunyisa omwagalwawo. Simanyi owa Baba TV. Kati bambi nalabye gundiwo wakawo gwokola. Nimbaako client gwe nkiteekamwe. Nga ndaba nti bw'aba atuwaddeyoko ka transport akatonotono n'obaako mwe tukikolera n'abalala baba bajja kulaba tufune emirimu. Ndaba omuntu ng'ali creative njagala nnyo okusupportinga omuntu ali creative rather than bano boolaba bamala obudde abalina bad energy on social media. Nze nalabye nga gwokola ekintu kyo mu style yo mu mbeera yo ng'ate oli creative. Yes sebo kati ngena kubirako around sawa nga 11 awo tulabe wooli nkulabe then tutogereko ne client tulabe. Kale sebo nja kuba kubira. Yeah, akwata simu ye ne recording obuntu bwe ebimu like bafani be bamu recording nga bamusanze tafuddeeyo oba wayimbidde omuwadde sente meka amufuuyeyo n'amufuuwa like he entertains people ku street mu butale wa n'abagwako. Kati mmanyi kye kitegeeza omuntu okukeera ng'olinawo akantu k'otandise era nsooka kulowooza bambi atandise kino naye era waliyo abamumalamu amaanyi waliwo abamuvumira bakuyita loko waliwo abagamba nti bamuyita loko era mbasaba bambi check out his TikTok, check out his YouTube channel, check out like abe bambi wakawe. Akola ennyimba ezimu ezitrendinga. I sip my alcohol. I don't wanna reason but things no more. I don't wanna go back where I did before. Make nobody stress me, disturb me, Joe. I sip my alcohol. I don't wanna reason but things no more. I don't wanna go back where I did before. Make nobody stress me, disturb me, Joe. Abawala ze batera okuko n'abasajja abamu ze batera okukolerako bu challenge abasanga ku street nga entertaining era tabaleka kyeki. So when I followed him nenda babyakola nengashe tumalira ku budde abantu abali awo bo ku blasting abantu nabavuma bo baliwo kumala manya tete ya people abalinga ono omwami netugamba okay katunoonyeko. So here we are tuli munoonyako endagiri omuwulidde mu voice note awatulagiridde awo ku kino ekyeruwafu ngodde wakuleekaana era abadde alinawo ka birthday party oba abadde alinawo ka function bwe bamuyisa performinga. So nsaba tumusisinkane nanga I can't wait okumusisinkana nze omuntu yenna ng'alina kyayi ng'olaba mu busobozi bwe mu butono bwe kwegamba mu bufunda bw'ensawo nga you're seeing someone alina kya trying out. Nze be bantu abantekinga ebirowoozo n'obudde bye bintu byempa obudde kati gobolooza mbojja kujja ne bad energy ku mirimo gyange gyenkololooze nja kuwa obudde nedda obudde mbuwa abantu nga bano gwe ngendo sisinkana right now ate ng'era nkyabawo obudde.
tusinge twogereka just kwogera oba surprise ya leero. Anti omwambi olina wookola naye nsobola omuschedulinga nti bo simanyi. Wangi? Bw'omala okukolera abo 12 tuba tusobola ogenda tukakola kuba nze amusalirawo. Okay. Gengenda okukolera nze amusalirawo. Okay, nkitegeera kati katuli. We can either ku meeting tudduka tukakole mangu ka surprise ko. Nti we can either nkusisinkane ng'omaze okukolera abo tudduke tukakole mangu kuba just ntwala bimulina keeke namupafoomingirawo awo obuyimba 2-3 bwana abaana ba TikTok abaagala obwo obuyimba bwe batera tukolaakola challenge obwo nalabyo obisobola so kati osobola okuŋŋamba bw'oba omaze abo netukawo kasita nawe wali within kati simanyi gwe wooli oli within ndi wano okuleekaana awo wangu nnyo kale tewali buzibu gweolumalawo nkubira nziruseeko wano saidi ya Nansana ninawo omukyala era gwe ntwalira ka surprise mangu then nkomwongera round matching so you let me know ng'omaze. Okay, nja kukubirako. Okitegedde naawe ali eyo nga gwe baakulemesa kyokola mbu olw'ebigambo olw'okumalamu amaanyi bamanyi otuyita loko yo so loko you will end here batubalira n'emyaka oyo tajja kusukka mwaka bwe guti nga tannagwa bamanyi tubalira ebiseera n'emyaka gye tulimala bbeejaabwe gye bamala kati ffe tujjayo abantu bwe batyo ne tukugamba nti yes. Waliwo n'omwana omwe yanyumya story ye era ali ku TikTok oyo naye namulaba nagamba naye najja ku TikTok nga ndi heartbroken omwami nga nkyaye naye ayina byafunye mu TikTok bannanga afunye gigs ennene oyo naye I can't wait to meet hamujja mulaba will surprise you that person tujja muleeta nze abo bempa obudde bano abagira woololo yo this simanya leero tonyumye olabise bubi otunula bubi simanya okola oti ffe tetuyina budde bwammwe bad energy kali wali obudde bwammwe tetubuyina naye nga Shifa kaatumire ku Bannayuganda nyina Bannayuganda bafaani bange abakyala abamu bafumbirwa abazungu abaami abamu bawasa abakyala abazungu bangamba Shifa abaami baffe n'abakyala baffe ab'ensi endala balina n'emikwano gyabwe ab'ensi endala balaba sho bwe bapoozinga kigambo ku kigambo nga bwe babannyonnyola naye nga they are not Ugandans whoever is following Hope Shifa Nakawombe whoever is watching my shows and you're not a Ugandan, I salute you all and I love you so much. Bampereza umessage wanga Shifa bawanga akwagala nnyo bamukyala wanga akwagala nnyo. Naye struggling amba nyumirwa ndi kubunkenke omuntu onamulaba bangamba. Now what did she do? How did they talk to her? Did she succeed? Like nga they have to explain each and every word. Banange mwebale nnyo okuteeka effort okumanyisa bambi abantu abo show no ne mubanga mujagala nnyo ate ne mujagazisa n'abaagalwa bammwe abalala. I really do appreciate mbamanyi mikwano. Thank you so much. Naye nga atugambye waliwo ekibangirize kuline ekkubo. So I'm calling him, yeah? Tigi bwe tuba tumutuukako tujja sooka tujjeko live. Bempulira bwe mulaba nga hello. Kati wangambye ku kino ekyeruwafu gye ndi mu kufubutuka bw'enkye. Wendi wano nyimiridde ku kikubo ky'oluwafu. Kikubo ky'oluwafu kwendi. Naye wangambye waliwo ekibangirize. Ojja kundaba ku kino ekikubo ky'oluwafu kyennyini ojja kundaba ku kkubo ekyambuka eruwafu naye nga kwendi ku naye nze mbuze mba makindye ku ky'oluwafu era waggulu gye nvudde sivudde eno wakuleekaana nkivudde eno waggulu. Okivudde eno waggulu kati jangu nga jjo wakuleekaana wekimwerayo wendi awo nga kinatera okuggwayo kale netegereza oyambadde otya kuba nze ndi mu alfabet t-shirt ya white kale ndi mu alfabet ya black UBK nzuuno nfubutukayo kati nzuuno gena mpola otonagirabako alfade bakulengedde nkulengedde yes kale kamera takiraba nange tugenda mu surprising abo baba bagezi babimanyi surprise
tuze surprisinga gwe tulina yatutumye okukolera surprise hani muntu wo yo personal person alo omuntu wakwagala ennyo yagamba nti agamba never give up. sichikiriza kubanda bako material music never give up material music ne kuno katulabe ebigambo kivudde mu JK Gift Hampers agamba never give up material music, you're loved. Ani gosuubirani nakulimbye tulina omulimo tugenda kukola biki kuva nno misana nenkweyanjulira era nga bwe babiwulidde naye ng'ekituufu munaye surprise era nga bw'olaba bwentero kikola tulinayo goyinza suubira sina gwensuubira badde mmanyi tugenda kukola ondeetedde omulimo era tuli ku mulimo so that person is your fan akwagala nyira ng'ebigambo ebigamba never give up material music, you're loved. Keke evudde back for me bebaji designinze bakugamba never give up towanika kyebakola bakyagala akikoze yenna izo wadde tomanyi toyina bafaani era bafaani bomba manyi mbayina naye antaddemu tu surprise eno sobola mutegeera sobola kulimba sobola okay naye ng'ekituufu surprise eyo this surprise is from me and my team. Oh my god ekyo nakyo mbadde kisuubira kuba kintu kyamaanyi nnyo my god weebuuze lwaki tiimu weewunyisa omwagalwawo tiimu opshifa tukoledde ka surprise kano ate nkoledde surprise tetusisinkanangako tetwemanyi simanyi sijja kulimba kuba mbadde sikisuubira sifunanangako na surprise mu bulamu bwange. Yeah, really. You've never been surprised? Yeah, I've never been surprised. This is big. Munange, that is from us. Lwaki mukikoze kuba simanyi nakumanya kuba mbadde sikisuubira kuba nkubidde mbadde manyi mulimo nga bwe waŋŋambye tugenda kukola mulimo ngenda kuyimba ngenda kusurprisinga nange netegese kusurprisinga muntu naye kati munsurprisinze simanyi lwaki. Era munejo oyina oyitira ng'omuntu onaamulaba omuyitira ku kintu kyayagala ennyo. Nagenze twali awo ne ttiimu tuba tuscrollinga ku TikTok ne tulaba waakawo ku YouTube ne tulaba byokola tugenda kuba twongera okikola ekintu kino okuzzaamu abantu amaanyi. So many people bayina bad energy eyo gye bayina bagireeta ku bantu bambi omuntu gw'olaba nga ayina kyakureatinzeewo kyatandiseeko cause I've been there mbeddeko mu bulamu bw'okutandikawo ekintu nokikkiririza like to make people believe in what you've created is not something easy so I've experienced that so kitegeera kyoyitamu like it's not easy omwami ono nga bwe nabagambye nti atuuka ewantu oba katale oba wa like wonna on streets nateekako endongoye nakuba track nayimba kapera natandika performingira abantu and I was so inspired nenkiraga team nembagamba as others are very busy putting some bad energy on other people abalala social media bagikozeseza bulungi nokola ekintu kyo mu busobozi bwo oba ensawo nfunde eta nogamba no kangezeeko mbeeko kyencreatingawo kyenkola I make myself busy ndabe nga kintwala ewalala tokubye katayimbwa toyina nnyumba ya muntu gyomenye so neŋŋamba like abantu nga mmwe abasaana okuweebwa platform to me and my team for the cerebu waffe yes mwe bali kusiima kyenkola n'abantu babalala bonna abali eyo abampagira mu kibuga wonna wenyimbira banange neyanze kuba mwe muntu osiiza ku kino tasobola okufuna surprise kimbadde sisuubira bulamu neyanza Hope Shifa and team mwe bali nnyo munnange ne tugamba
naffe kuba viewers baffe abatono ba subscribers baffe abatono katubagabaneko naawe balabe kyokola osanga waliyo abali eyo omu babiri basatu oli wa contactinga nakuwa omulimo ng'akulabye wa Shifa kitegeeza mba nnyina ettaffaali lyentaddeko oba mba nnyina akadaala akatonotono ke tuba tutaddeko kubanga kyokola si kibi. Bana ababeera mu kublasting abalanze sibawa budde abaputinga others down sibawa budde naye abantu nga mmwe ngolaba omuntu talina kibi kyakoze wabula yeeyiyiza nga ye okufuna ekyokulya neŋŋamba waawo nenjogera ne ttiimu yange ne mbalaga ku vidiyo zo bamaliriza nga bonna nabo bafuuse bafaani bo balabyeko ku bwongeri gy'okikola neyanzege mwena ttiimu ya Shifa neyanzege bannange surprise siimye nnyo kimpadde nnyo amaanyi nti mbadde era nyina energy w'amaanyi genda mu kibuga n'enkikuba naye kati kino kye mwogeddeko mundaze nti sina kulekera awo nyina kweyongera mu maaso. So bawa bubaka kyeya abali eyo nga buli omu alina kyagezaako ttandikawo naye nga yakivaako olw'okuba mbu nno bavuma nti batuvuma ffe we twatandikira batuvuma yo loko you never make it in life batumanyi no tumalira emyaka oyo tasobola sukkawo omwaka gumu ajja kugwanga gundi bwe yagwa n'okola waaka n'ova mu field ng'olumu munnange bakkubiddeyo n'empi oli n'agamba that is stage work nga mazima like you've suffered enkuba ekubye oyise mu biki oli n'agamba si bituufu like nga bambi so kati bulira ku bantu abali eyo waliwo alina kyayagala otandikawo oba alina kyakoze abamu babiva nakolwa abantu bamalamu maanyi. Nze ngamba nti omuntu bw'oba olina ekitone oba kale gwe kyewewulya nti oyagala kukola mu ggwe tewabaako omuntu yenna akonafuya kuba nti buli kintu kinako ekiseera kyakyo nti olina okiremerako gwe kyoyagala oba baseka oba bakola ki nze era ogenda ku street kutandika okuyimba bangi abaali bamuma biki simanyanjaga biki oli muyaye biki naye baatuuka ne balaba the good side of it nti tolina giving up kyolina okukola okitegeera olina okukissaamu amaanyi nti kuba kyoba watondebwa okukola kyoba wewulira you have to be yourself kyenyiza okwogera ekyo nti you have to be yourself your time is coming. Birungi ki byokifunyemu? Manyikiddwa mu bantu abasinga abantu bangi kumpi Kampala yonna n'emirirwano nti kati nfuna programs ne bampita ku birthday party n'enyimbira abantu n'enyongera okusulayo kasente nenfunayo kasente kuba era gwe mulimo gwenkola ogumbeezaawo kalango soka kakuba bwerere n'okola era nze nzija n'enteekawo speaker yange nga bw'ogiraba stress zaabwe nakulabyeko mu katale bagenda kuba bateekawo bu video obwo obumu nakulabyeko mu butale nenkubamu akafaananyi nti singa Shifa mbadde ntudde mu katale ntunda nnyaanya olunaku olwo lwansaze simanyi na bwe ngenda kudda ka transport taliimu naye ndabika ngenda kubawo kagere material music wayingirirawo n'abakuba endongo era wekibeera Adeyoti, call me the honey, Adeyobi. Anything you tell me, I go believe. Oh, hey. Showing me around like I lost my way. You beating your friends and I me be bayo. When they see me, they don't believe. Oh, hey, I say. So tell me, make I know now. If you show me, make I know now. If you not show me, make I know now. Hey, if you not love me, so tell me, make I know now. If you show me, make I know now. If you not show me, make I know now. Hey, I say what we say. Material there. Pass me with that chi. Pretty girl come wine pandika key. 10 toes one wine make you touchy, 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 touchy. Puff, puff, puff. My Mary Jane. Hey, I'm high online. One meditate. Hey, so allow me make I enjoy life. A problem no finish. Oh yeah. Every day different wahala. A problem no finish. Oh yeah. It's killing me but that did it.
day. I just wanna party every day. It's killing me but that day. I just wanna party every day. So pass me the dachi. Pretty girl come wine pan the cocky. 10 toes one wine make you touchy, 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 touchy. Pass me the dachi. Pretty girl come wine pan the cocky. 10 toes one wine make you touchy, 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 touchy. I say shut up and bend over. Lady Baka do the taking over. Back up and bend over. Lady Baka do the taking over. I want to chop my life. I want to be happy. I want to enjoy and party. Feel the rhythm down on my body. Bamwise Matirio kitegeera. Nimbeyo no kuba Jamaica kuba abana basinga nnyo bagala. Nabagambye osabula ne Jamaica wali kuba biba inspiring okutuuka wano wendi. Okitegeera. Say, we say girl, 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 subconscious, the Rio de lo say girl, the girl them at about me, right now medium stinker road, but medium now come from pussy sucking and medium now come from body fucking, the girl them at about me, repetition stinker road, but medium now come from pussy sucking and medium now come from body fucking, every man will love God put your hand up, miss upon me life on the ground where me stand up any day. Well, if you can't chase, go next way, place a bump on me, say fam bam up. What a calamity when they see the gal them and the gal them see me. Not touch your dress, give me the city, the links in me. With a fight them with enough for Evercraft, nothing at this theater, the gal them city. When the gal them a say, a gal them a yet say, me push me turn on, me a first one. Every time nothing be about a gal them a grown on them. Me a fight is a fight over shot. Me fight for the money na this party la the gal them hard first thing that la la for me that when I was a little top Billy ba me make sure the girl them a talk about me. Bamwise Matirio straight away. Zeze nyimba zenkola banange ku street nyimba nnyo nyimba za Jamaica aba Nigeria ne nyimba neza ngenda kuba yakapera akange olimbo lwange nze ne wandikira. Ina video. Asina kola video ncha kunganya cha no. Zireta nze nsubira nti mweno show mugenda vamu nayo ebisima kubanga ekyenjagala nange ku bantu bange bakulabeko nti there are people asobola okuyiya ekintu kati kubanga oli mu kuyimba ekyo kyokola. You're just entertaining someone. Toina go bie, toina go tulugunyiza musikako kasawo. Wabula doing something gwe. No gamba why nze kanumbe streets. Ke kayimba kange bakaita no stress. Toina kubeera na stress ku mutima ina kola gwe choina kola gwe kuna kubeera nga gwe. Inaweka. Me put up me smile and I watch them my feelings. No for them are full of stress in a them dealings. My man away, my laugh away. Anytime me no say me don't give a damn gwe ba. Inze ne bompala no kole mi tegeje kana kalina che wonyi saba wala na natalina you hate me hate ya I don't give a damn no stress no stress no stress chakala digi da nyenya me light up me life and I don't give a damn girl nyenya nga bo chusa nga bo later agama sina gwe go television me ya tell ya na me no fi play a fi life born in Uganda me made in Jamaica me way up me small and I don't give a damn my man away my laugh away anything me small every day no stress Bamwise Matirio there okitegedde asabula ebyaddala mugende ku TikTok ye Matirio Music ku TikTok sicho nze kati nabadde scrolling ka video ne kajja 2 days back ninga abaana gye bali ate ngenda babaleetera abaana abayina ebintu ebyenjawulo fe tugenda batugenda nga tuddiza abantu that is like one way of giving back ngomtumukyalira tumugamba nti hey no matter what we are tukola kisoboka bawe namba y'essimu ne gyosangibwa ne social media platforms zo ozibagambe bampise Matirio Matirio Music era ku Facebook osobola okunfuna ku Matirio oteka Matirio Uganda ku YouTube ogenda yo tekemo Matirio Music o subscribing on following ogende ku TikTok Matirio Music o subscribing o following then enamba yange esimu ngo inemi emukolo gwonna birthday oba wonna oba ngo ina birthday mu kibuga nawo osobola ogikubirawo nyini street wonna wo okolirawo bakudduuka alyo enamba yange eri 0 musanvu
09 11 20 86 ngenda jiddamu 07 09 11 20 86 abebwero bagamba +256 +256 709 11 20 86 bambi mumuwagire mumusupporting tayina buzibu bwonna ate tugenda batu kikola ne kubalala bangi fe tubaleseeyo abo abayina bad energy abagezaako putting abalala down fe tulaba munanga ayina kyakola nga kyamagezi nga mwe comment za mwezi putting abantu down nga fe tubakyalirako tubagamba hey we need people like you munsi yaffe abatwala ekintu mu maaso kikola mu ngeriyo kati ono yandimaze obudde nga awalampa bali abakikubanga awulira omutima omubi agamba nange kankole ekyange mu style yange ne bali bakola ekyabwe buli omu alimo olulimbi lwe ate byonna bye tuba mu nsi tubikolerera so ali bize akolerera bino ebintu omusanga mu butale mwe wa Kiseka Nakasero ali mu kikolerera bwana atuukayo era abakoze eki asize akikoleredde time yagikozesezza n'omulala yenna ne woba ina kyoyagala otandikawo ne bweba business buli omu ku level ye ku class ye ku talent ye ku buli kimu so tubagala nnyo mikwana abatugoberera nyongero bagamba support him nange namulabye bulabi like I just came across him mugende mulabe bu video bwe I swear bonalabayo kamu 2 3 ojja kubeera naawe nga kikutteko nze nange bwe nti kaze buzi ngendo laba nenda bayo kamu akokubiri ne ngendayo ne mbulaba so mwebaza nange mugamba ta giving up ayongera okukola ekintu kye mu style ye bingi bigenda kujja amina yes so tukisabira nti bingi bijja kujja nange nsaba one day byonna like mweshoje tukozere mekoma bukomi awo bantu kulaba ne oli wabayinayo oba omukola gambe kankubire material music ate teyematira kwange namukubidde tetwemanyi ne mulimba bye namulimbye nansi sinkana era abadde bize wano muguleewo namulimbye omukolo saade bize muguleewo ntekeyo speaker tugende tukole tamanyi waje tugenda kola tanambuza shifa ngenda kolera mmeka lwaki tombuziza ne ku simu teyambuzizako nti shifa omukolo batuwa sente mmeka naye yazzebuza tule mu mmotoka kyekikulaga omuntu kwegamba ali committed ready azzebuza okegwe shifa wa baba nkutegedde tutekeyo speaker tugende tukole kitegeeza twanditeeserezeeyo mu mmotoka ne biggwereyo bambi tabifuddeeko ngenzo laba olutuuse ayagala teekayo bintu tugende tuchape naye nga bambi thank you so much tuyina ka juice kano katini si kinene embeera ya covid naye munnange bambi katushealingeko n'aka katono nze I've been there so bwe ntunuulira omuntu yenna mmanyi kyabayitamu nakiso naawe bwofunanga omukisa omuntu okukyusa obulamu bw'omuntu ne bwe kaba katono omu babiri naawe okikolanga like kyongera okukola ensi obulungi yes so naawe okikolanga bw'olabanga omulala era naye mwagalize ng'olaba ayina waali ng'olina ky'oyinza omukolera oba any connection like do it tomanya kuba naffe tulina bangi abatuyambe n'abatubeereddewo nga tetubamanyi nga tetulina ne bwe tubayita omuntu najja buzi n'asiima waakawo n'akuyamba mu ngeri emu oba endala so you support him please nebirala ebisingawo mujja biraba performance ze tutaddeeko ndowooza sound tuteekeko kobalageko okyabasabula okay muneefe ndongo baziggala katukole zino eza street yango ojjeko keeki yaffe wange wa mutawuni nnyo enamba yenjiina bamuyita namusevinga n'omusevinga olifaaniwe yuno wano 07 omwami n'akanamba akayina kasome zino 0709 11 20 86 yeye nyini achikuwa mutawuni wali wonna wonna okuhaamu wali kati atusabule tomusabye kayimba atashwa kafyu tufudde bamwise material one time say we say one time hey one time when we say me that we so cheaper say we not go fall, we go win, they go now blessings follow my yard, blessings they for my yard.
that. I like that. He go see, he go be, he go feel now blessings follow my eye. Blessings follow my eye. That's why I sip my alcohol. I don't wanna reason bad things no more. I don't wanna go back to where I did before. Make nobody stress me, disturb me, jo. I sip my alcohol. I don't wanna reason bad things no more. I don't wanna go back to where I did before. Make nobody stress me, disturb me, jo. Ebelebe, 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 say too many destruction, too many problems. I finna run away, but who go solve them? Too much bad mind, no enough friends. Lord, this is me, I don't want no conscience. I just wanna dance under the sunset. No make nobody stop my enjoyment. No. That's why I sip my alcohol. I don't wanna reason bad things no more. I don't wanna go back to where I did before. Make nobody stress me, disturb me, jo. I sip my alcohol. I don't wanna reason bad things no more. I don't wanna go back to where I did before. Make nobody stress me, disturb me, jo. One time. Say, what this make you feel like do? What this make you feel like do? What this make you feel like do? Yeah, bend over. Come on, wine and block off your back. Block off your back. Block off your back. If you block off your back. Block off your back. Block off your back. Girl, you know you got the crew. Know your body crew. Know you got the crew. Come block off your back. Block off your back. Block off your back, girl. Oh, I you ramp with. I know game. Anytime you're ready, guy, come in and the place get wet like in a rain. You make me feel I like in a plane. I saw me know me love this part. Bliss line dancing, she love to dance. Dancing, she love do that. Wine, you go, the chat come on, wine and block off your back. Block off your back. Block off your back. If you block off your back. Block off your back. Block off your back. Girl, you know you got the crew. Know your body crew. Know you got the crew. Come block off your back. Block off your back. Block off your back, yeah. Bawise material banange mwebale nnyo mwebale ddala surprise nsimye nnyo banange mwebale nnyo kuba kino kinzaamu nnyo amaanyi okweyongera nnyo mpaka banange neyanza Hopshifa kyakabi yeah big surprise. Me never know me have to reach here, you know say we mash up the thing, you know say bigger for the supplies, you know say. No mumanyi mama ogera ko kyono like madam leva ku TikTok once ngakola biri bitya bibade fine so he deserved a surprise, right? Bambi tumsurprise nze naffe twalabye ku TikTok ng'akola ebirungi oba mu town nga agenda ayimba ne ku TikTok naye sinamu following following material music wakola ka surprise kadama muva kungeya katikati wa munsanze shegeza nja kuwa nagamba mu wakala omuvubuka daga nanga nkuba yekifaananyi nawe esimanya kyakuli omerange kuli oyagala nayo kwatirako wano gwe mama bakakuba akafaananyi naye nga mikwano munja twakuba Baba TV olunaku lwa Sunday ssaawa 9 ez'emisana sanze mulaba tubakogerako katikati tabano nono okay kaba tukuba akafaananyi kale alright mikwano lwa Sunday ssaawa 9 ez'emisana tukole buno bwe buliko bwe bwabalungi buno bwe tubatukola okay mu challenge oba TikTok koze awaya nina nange mbakule oli fani gwe twagabidde maama we mmotoka yamanyi okukakola obulungi owerukaya omujjukidde ye yakakoze obulungi
Hey, asanyise tulaba. Kale sweet. Kenyini. Why No, just not? imagine them following us just now. Okola surprise bwa Kubaami bamwe surprise. Si beebweru bokka. Abaami mubakolere gye mubakolera. Abeebweru balina za anaba wano. Hey. Alright, mikwano tubaagala nnyo. We continue to inspire. Tugenda beeranga n'akanyomero mu show yaffe. Bwe tulaba omuntu bambi ng'alina kyakola ng'avaayo nange ate ku bafaani bange bennina sharing. Lwaki bakusanze eno? Abadde ava kukola wali eri ewakuleekaana. Mumuyite mba mulabanga ne video zo like nziraba. Kati tugambye ngambye bana amasimu mugatereke balabika baze kubba masimu. Okay, osnappinga baby. Kale. Byonna bikole love. Aliwa jamuni. Bana yo mujja. Bana genda ku TikTok. Okay. Mugudde mu surprise. Kati no litambuzaako naye omulage. Okay. Kale sweet. Waliwo ye kusenjija musito akasenguka. Mwakajjayo eh? Okay. Kale ba sweet. Mwebale tubuuzaako. Kale. It's okay surprise babimanyi. Alright mikwano bwentyo ngenda kubangamba siibula ate manyi era ategeera ng'omuntu anayagala okubaako kyaba mu nsi mushene yalwalero afunye kyalonzeemu afunye kyayize n'akitegeera nti mu nsi continue being good and like do you never know kati bamulaba ye omuntu biba birabika byakola so era omuntu buli kyakola ekirungi bikomerawo nagamba bwo buli oyagala love give love bwo oyagala okuweebwa gaba bwo oyagala okuyisa obulungi gw'abalala obayisiza otya byonna bikomerawo so mu nsi muno kinera funa ekyokuyiga leero nkubye essimu Shifa yakubye kati ate waliwo abanene bagenda gikuba project za Hollywood. Hey, ati nze nti wondabira wano nze nera banga obudde bonna ngenda kugenda mu Hollywood ne bwe naaba movie nga yentutteyo ngenda kubaayo one day era nkikole. I believe in myself. So one day college akujja ngate esinga kweno. So kati we bale kweyisa bulungi ku ssimu osanga singa ogambe gwe Shifa nkubira ompa sente mmeka. Ekyo kyennyini kibadde kitugoba naye munnange obadde nga oyogerekeka naye to oli okay kino kye tukoze you deserved it. Nange ndi so ambodo kusinkana ndi fani wala kwa tompa autograph. Naye katongera okukola emirimu kansabe ne katonda emirimu gijje show ya feno erete emirimu emirala mingi nja kukubira n'abagale namba ngenda jibawa sicho business nja kubanji wayo nga mu contacting oyita ku 0782 ezafe zawo nsomagara 0782 10 15 69 0702 56 21 57 show ya feno etekeddwa mu sente ate nabo katubebazaako ensusu abatu letero okubanga tumuvinga that is back for me yes bebakoze keki yaffe bakola keki zona ze mulaba nobo yagala muntu wo mukola mu keke face ye babikola byona muze mubiraba so abatukoledde ekimuli kyaffe nga bateka mu sente bajjeke gift hampers bebakoze ekimuli kyaffe ekyo so we love you so much nebaza team gye nkoze nayo olwaleero tigi ebintu byo mbyogere bye semakula nawe bye bye mbagala nnyo nyongero bajjukiza mwe n'abebweru kati eno omanyi tulina bafani sheno bwe ba mu Luganda bayina abaami baabwe bazungu ne bakyala baabwe bazungu kati bambi bateeka effort okulaba nga bwa posing bwe banyonyola abazungu baabwe baba Nigeria baabwe abaami baabwe abense endala namwe mbagala nnyo kwegamba mulaba ne munyumirwa ate namwe ne mukakola kina mu interpreting na mfuka waliwo yangamba Shivanze bana omwami yanko yamba nyumirwa ndi kubunkenke nga omuntu onamulaba nga ate omwami ayagala mfuke vijewe mbagala nnyo ba sweet mbe namba sima ne bwoba wa subscribing oyina kyo nyongeddeko thank you so much bolaba thank you so much bo sharing thank you so much simayibwe ninza bebaza nenga love je mumpa nafe katujiddize kubalala we sign out till next time we love you we say bye 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 bye. Webale nnyo webalire ddala Hope Shifa Nakawombe owa program wewunyisa omwagalwawo okujja okutwetikkiranga essanyu. Thank you. Wetuli nnyo.